Abakongo batabuse era nga batabukidde Kagame, Museveni ne mutabani waabwe Muhoozi nga baagala amateeka g'ensi yonna gabakangavvule. Ate muganda wange Rwanda egamba nti Congo erabika ebadde ng'epulaaninga ekintu ekinene ennyo eri eggwanga erya Rwanda. Tshisekedi bw'atyo teyalabiseeko mu lukiiko olwatudde e Dar es Salaam okubeera nga bateesa ku nsonga z'e Congo biki ebyabaddeyo. Ate muganda wange amagye ag'e South Africa beegatu galabika gaamuse Congo, Malawi bonna be bamu bwe batyo bagamba awanyu waawo. Kagame ku nsonga za DRC azoogerako ki? Ate muganda wange emirambo egya SAMIRDC gino gyagobye dda wano e Mulago. Gikolawo ki e Mulago? Ebyasize faya muganda wange ebyo byo biri mu lusuubo era birabikanga ebyabadde ebyakiguumaaza. M23 bananse dda okubeera nga bakola gavumenti mu kitundu ekyo muganda wange. Ebitundu bye bawambye bwe batyo nga bagenda bateekayo abakulembeze baabwe, ekintu ekiraga nti si beetegefu kubeera nga baamuka ekitundu muganda wange ekyo eky'obuvanjuba obwa Congo. Timo Property Consultants ku nsonga z'ebyettaka, ku nsonga z'okugoba ku byapa, ku nsonga z'ebyokuzimba. Genda ku TikTok oba ku Facebook ojja kusobola okutegeera biki bye bakola. Teekamu Timo Property Consultants ne namba zaabwe wano ku Uganda Atlage ku mbuzi zaffe zibaawo Timo Property Consultants. Ate Hillside View Apartments weziri nnyo wali ku Kasozi Jjanye, otwala tulo buli kimu mwekiri, wifi ya bwerere, amasannyalaze tegavaako, security eri gguluggulu, wali ku Kasozi Jjanye ku Kyaki waggulu awo Entebbe Road. Ate omusawo omukugu wali nnyo wano nga bulijjo ku Uganda Atlage. Ono munnange bamugezezzaako era be bamukakasa. Omusawo omukugu ate ali qualified, ali talented. Kwegamba mugezeeko ku ndwadde ez'enjawulo, anti bagamba kami katundu muganda wange okanyumira mitala wa muga. Ate ettuufu liva wala. Ennamba zange weeziri awo, emu esembyayo 73 endala esembyayo 15. Just nkuwe ennamba y'omusawo kyekyoka. Nkwagaliza bulamu. Tutandikirewa muganda wange, katutandikire ndowooza ku Kagame, Museveni ne mutabani waabwe Muhoozi, kuba bano banyiiziza nnyo Abakongo. Kakati munnange Kagame, Museveni ne Muhoozi bali mu buzibu obutagambika kubanga abamu ku Bakongo mu diaspora baagala bano babeere sanctioned over DRC crisis. Bino bye biki munnange? Abakongo mu diaspora wali mu United States of America bwe bati munnange baaloopye eri Donald Trump nga baagala administration ye eteeke envumbo ku president wa Rwanda Paul Kagame okukosa ne president ne General Kaguta Museveni omufuzi wa Uganda, okukosa ne mutabani waabwe Muhoozi Kainerugaba ku mulimu gwe bagamba gwe beefunyirira ogw'okubeera nti bakyankalananya eggwanga erya Congo, era nga bano buli kimu ekigenda maaso mu buvanjuba obwa Congo bwe kiba kikwatagana ku nsonga z'abayeekera ba M23 be bakiwuumyemu omutwe. Munnamawulire Remy Bahati bino byonna munnange yabitutegeeza era ng'atugamba nti abeekalakaasi bwe batyo bayise mu Washington DC nga batandikira ku embassy ya Rwanda, era olwo ne bayimirira ku State Department wamu ne White House okussa ne Capitol Hill. Abeekalakaasi bwe batyo babadde bakutte banners ebipande nga kuliko obubaka obulaga nti enough is enough, ekimala kimala. Kati bano munnange bwe batyo mu kugusa ensonga yaabwe bagamba nti abasatu bano be boogerako Kagame, Museveni ne mutabani waabwe Muhoozi, bano be bayambyeko ennyo abayeekera okubeera nga bakyankalanya ekitundu kino ekya obuvanjuba bwa Congo ekijjudde ebibugagga ebingi ennyo, era nga kividdeko n'abantu mu miliyoni ne miliyoni okubeera nga bafa wamu n'okubeera nga babundabunda olw'embeera munnange eya instability. Kakati bano bagamba nti baagala wabeerewo ekikolebwa bunnambiro era nga baagala Trump senator
Marco Rubio okussa ne Billionaire Elon Musk nga bagamba nti balina okubeera nga bayambako okubeera nga bakwasaganya Kagame, Museveni ne Muhoozi okubeera nga munnange bavunaanibwa ku nsonga ezo. Kakati munnange ebyo nga bikyali awo bwe tutyo ku nsonga ze zimu ez'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kati Rwanda ate evuddeyo n'egamba nti Congo ebadde epulaninga ekintu ekinene ennyo nga bapulaninga okubeera nga balumba eggwanga erya Rwanda. Babadde bapulaninga okubeera nga balumba eggwanga erya Rwanda era bazudde obukakafu nti balina obukakafu munnange nti bano badde bapulaninga major attack. Kakati munnange newankubadde nga Rwanda yeegaana okubeera nti badde teyambako bayeekera ba M23, Congo nga yeegamba nti obayambako nga ne Rwanda egamba nti Congo eyambako abayeekera okubeera nti bakyakanya Rwanda. Kati Rwanda munnange egamba nti bakizudde oluvannyuma lw'amagye ag'abayeekera aba Congo abayeekera ba M23 okubeera nti bawamba ekibuga Goma, nti bwe batuuse ku airport ey'e Goma basanzeeyo emmundu ez'amaanyi zisa byalo. Basanzeeyo emmundu ez'amaanyi zisa byalo era bino byonna munnange tubitegeera okuva eri ambasada wa Rwanda mu UN wali mu Geneva James Ngango bw'atyo munnange bye yategeezezza emergency meeting of the Humanitarian Rights Council. Kakati yagambye nti bo kye bamanyi ekiri kiriya nti wabaddewo olutegekeddwa olw'amaanyi ennyo nga Congo egenda kutuusa Rwanda ku kyokya, nti nga bamaze okubeera nga bawamba Goma nti wazuuse obujulizi obupya kubanga eno basanze large scale, basanzeeyo ebyuma ebitagambika era nga kirabika babadde bano bategeeza obulumbaganyi obw'amaanyi ku ggwanga erya Rwanda, nti Kinsasha yabadde ne ba allies baayo babadde bapanze oba nga bakuŋŋaanyiza emmundu zizisa byalo ku Goma airport era nti ekyabeewuunyisizza nti emmundu zino babadde zonna bazitunuzza mu ggwanga erya Rwanda ku sayidi eyo, nti eno nno basanzeeyo ebintu bingi nnyo. Basanzeeyo zi rockets bazisanzeeyo ne basangayo ne drone ez'ekika eky'aba Iran ze bayita kamikaze nga nazo gye ziri, ne basangayo n'emmundu zisa byalo zonna nga munnange ziraga nti bano babadde bapulaninga mbu olukwe olulumba Rwanda bagikubbe bagyogoloze. Naye okusinziira ku Ministry of Foreign Trade era nga minisita waayo ye Julien Paluku okuva Kinshasa atugamba nti Rwanda nnungi nnyo mu kubeera ng'ezimba obujulizi obw'obulimba era ebyo byakwekwasa tewaliiwo kubanga liri ggwanga lyaffe era airport yaffe era mu mbeera eriwo ey'olutalo kiba kitegeeza nti twabadde tulina okubeera nga twetegeka era okusangawo emmundu si musango kubanga twabadde tetunaba kubeera nga ate tuzikozesa okuba nga tukuba eggwanga erya Rwanda. Naye ebyo byonna byakwekwasa tebijjaawo kiri nti babadde bayambako abayeekera ba M23 era bebasyakalinyiza eggwanga erya Congo. Kaakati munnange eyo nga tuvuddeyo era still nga tukyali mu ggwanga erya Congo. Ero nno Tshisekedi twabadde tusuubira okuba nti Tshisekedi agenda kubeera mu summit eyabadde wali e Dar es Salaam mwabadde Museveni n'abakulembeze abalala, naye Tshisekedi teyabaddeyo, yasindise Prime Minister ye yabadde ku Zoom kwe yabirabidde byonna. Era munnange eno joint summit wakati wa Southern African Development Community SADC wamu ne East African Community bano babadde munnange batudde wali e Dar es Salaam e Tanzania February nga 8, 2025 okusobola okubeera nga bakuba ttooki mu nsonga eno ku lutalo oba conflict okweyuzayuza okuli mu Eastern DRC. Kati newankubadde nga regional leaders abalala abawererako ddala babaddeyo mu buntu. Museveni yabaddeyo, Kagame yabaddeyo, naye Felix Tshisekedi teyalabiseeko
era yeesaze okubeera nga byonna abirabira munnange kuva kyo abirabira ku mutimbagano. Tshisekedi munnange yasazeewo okusigala online era nga newankubadde nga embeera yabadde yabunkenke nnyo nga yabadde alina okubeerayo kubanga Kagame yabaddeyo, Museveni yabaddeyo, nga kwegamba obutabaayo bwe oba oliawo kiraga kuba bano kiri nti baalaze nti bo baagala balabe kubanga era kibakwata kujjukira nti kati bo bano ababiri balina okubaawo kubanga tebalina kuteŋŋana munnaabwe omu kumwokya bibuuzo bwe tasobola kubiddamu. Ekyo kyo bwekito bwe kiri kakati ye Tshisekedi ndowooza yagamba nti alina ebirala bingi ebyokwasaganya yasibye Prime Minister balabe kubanga mbu eggwanga liri mu katyabaga ak'amaanyi ate nga bano be bagamba be baagala okubeera nga bakyankalanyaayo ate be balina okufuna solution n'abeera nga teyalabiseeko. Kinsasha munnange baasindise Prime Minister waabwe Judith Suminwa. South Africa nayo baasindise Foreign Minister Ronald Lamola. Cyril Ramaphosa yabadde asuubiza nti agenda kujja oluvannyuma abeegaddeko. Kakati kigambibwa okuba nti guno mulundi gwakusatu nga Tshisekedi tabaawo nga ebintu abikwasaganyiza kuva kyo kwegamba ng'ali ku mutimbagano kwe bamulabira ku TV ng'ayogera nti mu major regional meetings ng'ezo era nti ne mu ya Angola ne Nairobi wano teyaliiwo mu buntu era byonna byali ku Zoom. Kati no yakusatu ssebo nga Tshisekedi abeera ku Zoom temumuzannyirako. Kakati obutabeerayo kyongera okulaga nti oba oliawo obunkeke bw'amaanyi nnyo naye ateera okusindika Prime Minister kiraga nti wabaddewo okussa ekitiibwa mu summit eyo munnange era mu ggwanga lye lumu erya Congo mu mbeera ey'obunkenke nkugambye evuddeko kwegamba ereetedde South Africa okutuuka okulangirira okubeera nti nno amagye gaabwe baagala bagaggyeyo oluvannyuma munnange olwa crisis okutuuka ku boiling point. South Africa emaze okubeera nga ekakasa okusalawo kwayo okubeera nga bawithdrawinga amagye gaayo okuva mu Democratic Republic of Congo nga kino munnange kireeseewo ate obunkenke obw'amaanyi bwe kiba nti ba peacekeeping efforts balaga nti nno bagenda kubeera nti bavaayo kitegeeza nti embeera eraga nti ebanga kwegamba nga bonoga nti embeera ng'ekoze eki egaze. Kakati okulangira kuno kwakoleddwa President Cyril Ramaphosa gennyini nga tebanaba kubeera nga bagenda mu regional summit wali e Dar es Salaam Tanzania ku lunaku olw'omukaaga yabaddeyo nti yabadde yalangiridde bino era nga twabadde tusuubira okuba nti abakulembeze bonna South Africa, Southern African Development Community SADC wamu ne East African Community bonna babadde balina okubeera nga munnange batuula balabe butya bwe kigenda okubeera nga kikwasaganyizibwa. Jjukira nti okusalawo kino kiza oluvannyuma Ramaphosa okubeera nga asalawo bw'ati nti amagye aga South Africa gave mu North Kivu province kyavudde ku kubeera nti embeera kwegamba bwetyo. Jjukira nti amagye agaba peacekeepers gabadde gafiiddwa abasirikale 20 balambirira okuli 14 nga ba South Africa 3 baggwanga erya Malawi abafudde mu njege eno eya M23 so nga ate era munnange ne Malawi bwetyo yalangiridde president wa yalangiridde nti amagye bali mu nteekateeka okubeera nga enago aga Malawi gamuka eggwanga erya Democratic Republic of Congo era president wa Malawi Lazarus Chakwera bw'atyo yalagidde dda amagye okubeera nga gateekateeka gabeera mu nteekateeka ey'okubeera nga gawithdrawinga okuva mu peacekeeping mission mu ggwanga lino era Democratic Republic of Congo. Munnange ebyo nga bwe biri awo nkubuulire Kagame naye nga tebanaba kubeera nga bagenda mu summit yabaddewo ku lunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 8 Kagame yabadde yeevumbye akafubo ne European Council President okubeera nga boogera ku nsonga za crisis eri mu Democratic Republic of Congo na butya bwe bayinza okubeera nga munnange
ate embeera ekkakkana nga edda mu nteeko. Bw'atyo President Paul Kagame yatutegeezezza ku mukutu gwe ogwa X nti okwogerezeganya ne President Antonio Costa owa European Council kuyinza okuba nga kwavuddemu ebibala, era bwe batyo n'alaga nti nno babadde basazeewo bagamba batunuulire ku nsonga eyo y'okubeera nga embeera edda mu nteeko nga emirerembe giggwaawo. Ate munnange mu ngeri eyeewuunyisa gw'olowooza nti emirambo 18 ez'abano be twogerako aba Southern African Development Community Mission in the Democratic Republic of Congo oba SAMIRDC, olowooza emirambo 18 tegiri wano Mulago ewaffe, tegyaleeteddwa wano mu ggwanika ewaffe Mulago. Jjukira nti baafudde 20 bwe batta, kakati ebiri gyalaziibwa, naye wano tulinako 18 obyegimu oba baagitwala oba bakola batya, tulinako 18 naye nga ekikulu emirambo gino gyanoonye eki wano. Omuntu ajja okwebuuza naye lwaki gizze wano Kampala? Kakati munnange gino mbu baagireese era giri mu ggwanika wano Mulago, bagenda kubeera nga bagikolako post-mortem examination, bagenda kuba bagyekebejja oluvannyuma munnange olw'okufa wali mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kati abasirikale abattiddwa nga bali mu combat era nga battiddwa abayeekera bwe batyo balina okubeera nga undergoing detailed examinations before their remains are repatriated to their home countries. Okusinziira munnange nti balina okubeekebejja bamukubirwa tesasi lyava mu direction ki, baali kuba kuki, ku kataago kuki, ebyo byonna balina okubeera nga babikola ki, babiraba. Kati oluvannyuma nga bamaze okubeera nga babakoko lipooti ezo, tutumanyi baffe tulina abakugu abasingayo, kati olwo babasindike emirambo bagisindike bagizzeeyo ewaabwe abakulembeze okuva munnange mu nsi ezo ezaabo abattiddwa abasirikale. Emirambo egiri wano South Africa, Malawi wamu ne Tanzania bwe bati munnange basazeewo okubeera nga basaasira bakungubagira wamu ne family zaabo ez'abasirikale abaafa President wa South Africa Cyril Ramaphosa, naye munnange bw'atyo yaweereza obubaka bwe obw'okukungubaga era n'akakasa abo bonna abaafiiriddwa abantu baabwe nti tebagenda kubeera nga babalekulira yadde n'akamu, tebagenda kuba nga babalekulira wano Uganda okuwa $5,000,000 ez'amaziika atuddamu okubanja. Kakati United Nations wamu ne international bodies bano munnange bwe batyo bavumiridde embeera ey'obunkenke eri mu Democratic Republic of Congo, era bwe batyo nga baagala wabeewo enteesaganya oba eddagala linogebwe conflict esobole okubeera nga eggwaawo. International community yo esigala munnange egamba nti egenda kuba etunuulidde embeera eno nga bagitunuulira eriiso ejjogi era n'obumalirivu obungi ennyo okubeera nga bayambako peacekeeping mission mu Democratic Republic of Congo. Embeera munnange era still nga ekyatukumidde mu ggwanga erya Congo kubanga bunkenke bwennyini eno nno munnange, ate era batugamba nti ebya ceasefire mu Congo birabika byabadde bya kiguumaaza kubanga abayeekera bo bongedde okubeera nga ate bawamba, beeyongera bweyongezi kubeera nga bawamba. Jjukira baatutegeezezza nti abayeekera bano bateekwa kuba n'ensonga lwaki balangira ceasefire, nti baagala okubeera nga beetegeka beegomya, kati akakodyo ako bakakozesa mu ngeri y'okukwata obwejega eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati abayeekera bano abawagirwa eggwanga erya Rwanda bwe batyo kigambibwa okuba nti beeyongedde okubeera nga ate basensera obuvanjuba obw'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo, era nti mu maserengeta aga Kivu Province ensonda amawulire nga gakuŋŋaanyizibwa okuva mu nsonda 8 ku lunaku olwokusatu. Bano batugamba nti bwe muba mwogera ku bya ceasefire njagala okubabuulira nti ebyo kyabadde kiguumaaza, kubanga twalabye nga bawamba
ekitundu kye bayita Nyabibwe ekisangibwa ku Lake Kivu, era abayeekera bwe batyo nga basemberera ekibuga Bukavu kilometers nga 7 ze miles nga 40 mu Maserengeta, era nga bagamba nti newankubadde bo batukakasa nti babadde tebalina intention yonna ewamba ekitundu ekyo eky'Ebukavu, naye munnange bye bakola biraga nti baagalira ddala ekitundu ekiwererako ddala. Jjukira babadde balangiridde ceasefire ku lunaku olwa Mande, naye kugambye nti abantu 8 omuli ne ba locals okukosa ne ba civil society representatives bagamba nti abayeekera bano munnange bwe batyo bongedde okufunga ekyonga. Nyabibwe bamututte, ekitundu kye bayita Nyabibwe bakitutte, era nti okulwanagana kubaddewo kuva ku ssaawa nga 11 ez'okumakya paka ssaawa 3, era munnange okukakkana nga abayeekera ate Nyabibwe bamututte, era nga bano batugamba nti mu kiseera ekyo ne we twogerera kati already bali mu ssenta ey'ekibuga ekyo Nyabibwe. Nyabibwe kibuga ky'amaanyi era kirimu ebirombe ebya gold, coltan n'ebibugagga ebirala. Communications Minister owa Congo amanyikiddwa nga Patrick Muyaya yategeezezza bannamawulire nti ceasefire ate abagitaddewo bennyini aba M23 bamaliriza ate bagiviolatinze, era bwe batyo nga ekigendererwa kyakubeera nti nno bawamba oba bateekawo ekikuumaaza ebyo bye bamututte. Abayeekera nno bano aba M23 nkugambye bwe batyo bongedde okubeera nga beenyweza, era batuuse n'okubeera nga ate ebitundu bye bawambye bateekayo abakulembeze bano abayeekera ba M23 nga bali wamu ne AFC. Bwe batyo munnange bamaze okubeera nga beenyweza mu bitundu ebya North Kivu, era batandise okubeera nga munnange bateekayo abakulembeze baabwe. Kakati kino kye baakoze kirabibwa nga ekyokusoomooza eri gavumenti ey'e Kinshasa, era nga munnange kyongedde okubeera nga kireeta ebibuuzo mu mitwe gy'abantu nti ebiseera eby'omu maaso mu bitundu bino eby'Amaserengeta, eby'obuvanjuba, ebya Congo biyimiridde bitya ebiseera eby'omu maaso, kubanga kirabika abayeekera bongera okubeera nga balaga nti ddala kituufu Congo bagisalamu. Omukulembeze owa M23 Bertrand Bisimwa wamu n'owa AFC coordinator amanyikiddwa nga Corneille Nangaa Yobero, bano bamaze okubeera nga balangirira officials abalina okubeera nga baddukanya ekitundu kino ekibali mu control. Bahati Masanga Joseph ono munnange yagenda okubeera gavana wa North Kivu, ate Manzi Ngarambe Willy ono yagenda okubeera nga akwasaganya legal matters, ate Amani Bahati Shadrack ono munnange agenda kuba overseeing economic affairs. Abalala munnange nabo abaweereddwa ebitundu okubeera nga babimanaginga kati nga Goma, Karisimbi wamu ne Kirumba nabo weebali, era okusinziira ku mawulire ge tufuna eyo nti Goma already balondeddeyo dda meeya nno mukyala gwe balondeddeyo eGoma. Meeya w'eGoma bwe mulaba omukyala omutuusi awedde emirimu. Muganda wange kaakati embeera bwetyo bweri, era gwe muganda wange ampuliriza, kirabika abayeekera nga bwe bagamba nti ffe we are here to stay, bongedde okubeera nga bakiraga nti bo tebalina gye balaga, era bongedde okubeera nga beenywereza ddala. Ekyo nno munnange kyakusoomooza eri Kinshasa nti balina okubeera nga beenyweza Tshisekedi ne administration ye balina okubeera nga beenyweza, kubanga abasajja balabika
bwe bayogera bwe baseenya ku kyokubeera nti ate bajja kumakinga nga bagenda Nshasa baali tebasaaga kubanga ne Ceasefire yabadde ya kiguumaaza babakwata bujega